Abatuuze ku kyalo kya Kataha nga kiri mu ggombolola y'Emigongwe mu disitulikiti y'e Kyegeegwa baguddemu entiisa abantu 12 bwe bakubiddwa laddu 4 ne bafiirawo ate 8 ne baddusibwa mu malwaliro okufuna obujjanjabi nga bataawa. Abafudde kuliko Elizabeth Ninsimo ow'emyaka 12, Evelyn Tukundano ow'emyaka 32, Gaudensio Katusime ng'abadde wa myaka 36, kusa ne Eunice Tushemereire abadde atemera mu gy'obukulu 35. Jessica Kabaasa nga yawonyeewo agamba nti babadde bagenda mu katale Emigongwe nga bwe batuuse mu kkubo enkuba n'etandika okutonyola kwe kweggamewa omutuuze omu laddu we yabakubidde. Nabandiaho nareba kuhobo ekintu kyantera amaguru atikumba ndiaho nyimuka ndewa amaguru gayanga ndeshita n'umukatebe niyimuka gayanga naguma. Ye Winifred Businje nga yamyuka ssentebe w'eggombolola y'Emigongwe agamba nti ekikangabwa kino kibakubye wala kuba kibadde kyaludde okulabika mu kitundu kyabwe. Enjura etandikira mu shaha 10 yabanza yayetorora yayetorora kuyamara yamalirirana hano ate okumalirana hano nibwo enkube bene banza yatera kuyamara kutera enjura ekabona kugwa nyingi ate kurugaho yaguma negwa ncence mpaka shaha nazekiro. Abafunye ebisago 8 baddusiddwa mu ddwaliro erya Kyegeegwa General Hospital erisangibwa mu ttawuni y'e Kyegeegwa nga Dr. Esa Omuhweza akulira eddwaliro lino ategeezezza nti bano bagenda bakuba ku matu. Abafiirira ha mwanya ogwe ni bashatu, omwe afiire yahika ahirwariro bakumuleeta na ambulance. Abo abahuriire na 8 abakiro ahirwariro bari ya kitanda konko muri yabo 8 omwe ni wari kurebeka nkakirwira kino obukuta bwingi arikwereka ahamisho hahire arikushasha mu kifuba na amisho gakurugama amaziga. Ye Speaker w'eggombolola y'Emigongwe nga Uzziya Twekambe asabye gavumenti okuvaayo etandika okusomesa abantu ku bya laddu naddala butya bwe basobola okuzeerinda. Enkuba ebandize yateera omuti yateera enzu then yasanga n'abantu ababiri bali mu nzu yabateera bali abantu 8 okafasa kufaho abantu 4 abakazi 3 n'omwana omwe. Itwe tusasa munonga kuba side eje enkuba etuberire kayi obwawire kateera lyonza yaite nte 20. So tusasa tusaba gavumenti iti eiza ground esomesa abantu ekikugenda omumiso kyaba nkibasika abantu tubase kutufunda obwoma bukutanga enkuba. Emirambo gy'abafudde gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ly'e Kyegeegwa okwekebejjebwa nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ivan Mugisa yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.